wakati kwa kusinga n'ekitiibwa gw'oli mubulizwa nayo n'apooso era tugenda kutambula n'apooso soma bwina agamba atya apooso atugambye amawulire agali mu ddiiro nti Yesu Kristo ono ye Katonda kubwa ye Katonda omukulu kati Katonda omukulu twagala kulaba ekibuuzo bwe kijjira sindika bwino yegamba nti Yesu n'atwala Peetero Yesu ono yatwala Peetero Katonda omukulu seeka awali Yesu teekawo nti Katonda omukulu n'atwala yegamba nti Katonda omukulu n'atwala Peetero apooso atugambye nti Yesu ye Katonda omukulu kaakati Bayibuli egamba Katonda omukulu n'atwala Peetero ne Yakobo yatwala ne Yakobo ne Yokaana n'atandika okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo Katonda omukulu abagamba nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi ani abagamba oyo Katonda omukulu soma bwino egamba nti sigenda kunzita otyo obeere wano mutunule kirira n'atambulako katono ani atambulako Katonda omukulu atambudde katono n'avunnama Katonda ono tumulaba ng'avunnama n'asaba muwe omuzindala pooso okusomesa abasajja bano bategeere bakyetaagisa kuleeta lubaawo tujja kululeeta tubasomese bategeere kati Sheekh addusa emisinde n'asoma ekyawandiikibwa nga Yesu atutta abayigirizwa be Bayibuli egamba n'asaba n'agamba tolaba bw'abanga yasaba kitegeeza si Katonda. Njagala kutegeeza baganda baffe abasiraamu ekyo kireme kubalumya mutwe. Yesu okusaba kireme okubalumya omutwe. Lwaki? Ekisooka bassebo ne bannyabo ffe ng'Abakristaayo tukkiriza nti Yesu yali Katonda eyejjako ekitiibwa n'ayambala omubiri gw'abantu. Nkiddamu ebyawandiikibwa bitulaga bulungi mu Bayibuli nti Yesu yejjako ekitiibwa eky'obwakatonda n'ayambala omubiri ogw'obuntu. Ojja kusoma mu kitabo bassebo ne bannyabo eky'Abafiripi essula ey'okubiri olunnyiriri olw'okutaano mpaka ku 8. Bayibuli ega nti mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okuba mu kifaananyi kya Katonda teyeegomba kwenkanankana ne Katonda naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'obuddu n'alabikira mu mutindo gw'obuntu. Bayibuli bw'etyo bw'egamba Bafiripi essula 2 olwa 5 mpaka ku 8. Ebyawandiikibwa ne bitatuleka mu bbanga mu Timoseewo ekisooka essula ey'okusatu olunya olw'16 Bayibuli n'egamba bw'eti era awatali kubuusabuusa ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu oyo eyalabisibwa mu mubiri ani Katonda yalabisibwa mu mubiri. N'olwekyo Yesu bw'abeera mu mubiri yali asobola okusaba. Lwaki? Atubeerera ekyokulabirako nti omuntu bw'oba ne by'oyitamu osaba eri Katonda so togenda eri mayinja. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Naye leero njagala twebuuze bwe kibanga okusaba kwe kujjamu Yesu okuba Katonda, kati nange ndeeta ekibuuzo, Allah Katonda oba muntu? Okusinziira ku byawandiikibwa bye ŋŋenda okusoma olwaleero nga mbijja mu Qur'ani si mu hadisi naye mu Qur'ani kubanga bwe tuleeta hadisi abamumanyi okugamba nti temuzikiririzaamu. Njagala tusome Qur'ani aya ku aya mumbuulire ddala ye Allah Katonda oba muntu nga temunaba kujerega Yesu. Qur'ani keeyogere essula ya 33 bassebo ne bannyabo, essula ya 33 Al-Ahzaabu, essula y'ebibonyoobonyo aya ya 56 ega inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi taslima, nti mazima Allah ne bamalayika be basabira nabbi. Abange mu abakkiriza abasiraamu namwe mumusabire era mumulamuse olulamusa olumusaanira. Kati ne Allah wuuyo tumusanga ng'ali ku musaalo. Jjukira esswala y'obusiraamu etandikira manju twaratili nagisi twaratili bawuli. Wuuyo ne Allah naye abikola najja ku musaalo asaalire nabbi. Ekibuuzo bw'abanga Allah Katonda yali asaba waani? Kubanga ye Yesu Kristo ayina kitaffe ali mu ggulu, kubanga ffe tukkiriza nti Katonda wa Bayibuli ye kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu bakola Katonda omu nga bakolera mu ofiisi 3.
kati ekibuuzo ye Allah bw'aba yali asaba mu ssula eya 33 aya ya 50 essula ya 33 aya 56 yali asaba wa? Ekyo mujja kunnyanukula bassebo ne bannyabo. Ekyokubiri, bwe tutunuulira mu ssula eya 64 essula ya 64 kanziruka emisinde njagala tusome biwandiiko saagala kwogera bwogezi. Essula ya 64 nakoowa bano ababeereyo bakabalaza talina kyamanyi, musajja we tuyakoma kumukomola talina kyamanyi n'alyoka gamba byosoma tebiriimu. Essula yiino bassebo ne bannyabo aya ya essula ya 66 aya essula ya 64 munsonyiwe essula ya 64 aya eyo eyekumeka eye17 egamba bweti, egamba nti bwe muba muwooze Allah oluwolo olulungi abongezaamu amagoba. Bassebo ne bannyabo okumanya nga Allah si Katonda yeewola, asaba looni wuuno mu bamanerenda aga nti mumuwole, bwe mumuwola abongezeemu amagoba. Kati bino bulijjo bye mwepanka abasiramu nga mugamba amagoba tegakkirizibwa, tokkirizibwa okwewola okulimu amagoba. Allah yennyini ye yagenda mu bamanerenda era n'abiyigiriza ne mutume yagenda okufa ng'omuyudaaya amubanja kilo 2 ez'akawunga. Ekyo ojja kukisanga mu hadisi eyitibwa Riyaz Swalihina. Mutume agenda okufa nga bamubanja kilo 2 ez'akawunga. Kaakati nowuliriza mu ssuula ey'okubiri Suratul Bakara ekitegeeza essula y'ente era aya ekkaatiriza egamba bweti aya ya 245 essula ya 2 aya 245 egamba bweti ani oyo awola Allah oluwolo olulungi alyoka amwongeze ennyongeze nnyingi. Allah yeewola. Kati bw'abanga Katonda wammwe asobola okwewola mujerega mutya Yesu? Nga Katonda asobola okugenda mu bamanerenda ne yeewola naye nga ye kennyini yasuubiza naga nti mumpole nja kubongezaamu amagoba, mumpole mbongeza amagoba. Kati Allah yeewola. Kati mutubuulire Katonda kye yeewola era yeewola ku baani? Yeewola ku bantu weewuunye. Kati kitegeeza naye si Katonda. Ekyokusatu bassebo ne bannyabo Allah asaba obuyambi. Ebyo tubisanga ludda wa? Essula ya 47 Surati Muhammadi aya ey'omusanvu egamba bw'eti Surati Muhammadi essula ya 47 aya ya 7 nagambye nti nze nja kusoma. Agamba bw'ati Allah asaba obuyambi bw'okumutaasa, anoonya abamutaasa. Agamba bw'ati essula ya 47 Surati Muhammadi aya bassebo ne bannyabo ey'omusanvu egamba bw'eti abange mu abakkiriza abasiraamu bwe mubanga mutaasiza eddiini ya Allah naye ajja kubataasa era anyweza ebigere byammwe. Bwe muba mukoze eki? Mutaasiza eddiini ya Allah. Allah yeegayirira abasiraamu bassebo ne bannyabo obusiraamu tebusobola kuyimirirawo watali mugongo gw'abasiraamu era kyovola nti abasiraamu be bawaayo ensingo zaabwe. Essula ya 9 aya ya 10:11 ega nti Allah yagula ku basiraamu emyoyo gyabwe batta nabo ne battibwa olw'okuyimirizawo eddiini y'obusiraamu. Naye yeebazibwe Yesu Kristo omwana wa Katonda kubanga ffe obukristaayo tetufiirira bukristaayo eyabufiirira bamuyita Yesu yennyini bwo. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Ekyo kitegerekese Allah ng'asaba obuyambi bw'okuyimirizawo eddiini. Kaakati nowuliriza ekisembayo Allah si muyinza wa bintu byonna. Lwaki? Mu ssula eya 22 Surat Hajji essula y'abagenyi essula ya 22 kantuukewo mangu Suratu Hajji essula ya 22 aya ya kumeka ya 40 Suratu Hajji oli ludda wa 22 yino aya ya 40 sheeka mubenga mutunnyonnyola bulungi. Agamba bw'ati abo abaggyibwa mu mayumba gaabwe mu bitali bya mazima wabula olw'okugamba nti Mukama waffe ye Katonda omutonzi, so nga singa tekwali kulwanirira kwa Katonda n'aziyiza abantu abamu ku mmwe ku bannaabwe zandimenyeddwa yeekaalu
n'amakanisa n'amasinzizo amalala ag'Abayudaaya n'emizikiti omwogererwa ennyo erinnya lya Katonda. Kati nowuliriza aya eno bulungi ng'emaliriza egamba bw'eti, era ddala Allah ajja kutaasa oyo amutaasa. Allah agenda kutaasa oyo amutaasa. Allah naye ng'asaba obuyambi bw'okumutaasa. Anoonya abantu abasobola okumutaasa. Ye tayinza bintu byonna. Anoonya omuntu asobola okumutaasa. Kati basiraamu mwe mutaasa Allah. Katonda wa Bayibuli ffe yatutaasa. Ffe Katonda wa Bayibuli yatutaasa. Ayogera ne Musa mu kitabo ky'Okuva essula ey'e14 olunyiriri lwa 14 okukka wansi n'aga nti muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obuyinza bwange, mulyoke mulabe amaanyi gange, muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama. Katonda wa Bayibuli si ffe tumutaasa. Ffe tetulina maanyi gataasa Katonda waffe, tetugayina. Abasiraamu mulina amaanyi agataasa Katonda wammwe kubanga si ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ekyo ndowooza mukitegedde. Kati nga temunaba kulumba Yesu musooke mwetegereze ekitabo kyammwe kino. Mukyetegereze kino. Mwetegereze ekitabo kyammwe nga temunaba kulumba Yesu. Mwetegereze ekitabo kyammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja 2024 ogw'obujulizi